Ekitundu ky'e Karamoja ekisangibwa mu bukiikakkono bw'obuvanjuba bwa Uganda kimaze ebbanga ddene nga kisoomozebwa n'obunyazi bw'ente, omuze ogwali gwasiima emirandira mu nnono z'obuwangwa bw'abantu b'ekitundu kino abamanyiddwa ennyo nga Abakaracuna. Mu byafaayo, Abakaracuna banyaga ente okufuna obugagga basobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bumugamba ng'okuwasa. Okuvumbula emmundu mu kyasa kya 20 kwasajjula obunyazi buno, kubanga Abakaracuna bwe baazifuna nga bayita mu makubo amakyamu bazeeyambisa nnyo okwetta bannaabwe oluvannyuma ne babanyagulula, ekyateeka ekitundu ky'e Karamoja mu mbeera enzibu eddala okubeera ekifo ekitalinyikamu. Gavumenti yalaba guli gutyo n'esitukiramu, era mu mwaka gwa 2021 n'etandika kaweefube okujja ku Bakaramoja emmundu okutaasa embeera n'okutebenkeza ekitundu kino. Oyinza okugamba nti kaweefube ono avuddemu ebibala, nga bangi ku baali abanyaguluzi b'ente bagenze babivaamu. Kaweefube ono akoleddwa nga gavumenti yeeyambisa abaserikale baayo ko n'abantu ba bulijjo abagenze babulira bannaabwe enjiri y'okulokoka okuva mu mize gino emikyamu. Okuva mu mwaka gwa 2023 abaali abanyazi b'ente abasoma 1,400 balokose omuze guno era ne beekolamu ebibiina eby'enjawulo okwekulakulanya. In Moroto, they have 6 groups from the 6 sub-counties. Some groups are 200, 400, 100, 300. Buli emu ku disitulikiti omwenda ezikola Karamoja erimu ekibiina ky'Abakaracuna. Organized by the Microfinance Support Center, your organization that you supervise. Kati gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ki Microfinance Support Center bano ebadduukiridde n'obuyambi bwa ssente basobole okwekulakulanya. Buli kibiina kiweereddwa obukadde 5. You are now organized. Don't run away for that organization. Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaijja yabakwasizza ensimbi zino n'abasaba okuzikozesa obulungi okwekulakulanya era baviire eddala mu by'obunyazi kubanga biteeka obulamu bwabwe matigga. I don't want to hear that some of you have gone again to wrestle, because wrestling, as I told you, it is killing yourselves. It is leaving your wives as widows and the children as orphans. Kamoga, NTV ku ssaawa emu.